Nkulamusiza nnyo ku Beg TV program ensonga mu ddiiro tuli ne Dr. Walulya. Ebigenda maaso kati mu ggwanga bya bufuzi. Ekibiina kya Democratic Front kitongozeddwa omukulu Mpuuga. Bamugoba, bamuvumye, bamukoze buli kimu n'asirika abanoga musajja abala kacyono. Aludde ddaaki yatugamba ajja kuleeta ekipya akireese. Dr. Walulya agenda kubanga atutemeratemeramu. Be bamanyi be bakugu babisomye. Batuwa amagezi masome so sigamwe abakuba enduulu. Dr. Soko obuuze ku balabi baffe. Abalabi baffe mwenna mbalamusizza nnyo era nembeebaza kubanga mugoberera bye twogera ne bye tukola. Mpuuga gobo bamukubamu ekifaananyi. Kifaananyi ki ky'osobola okuwa Munnayuganda? Mpuuga tumumanyi nga munnabyabufuzi omugundiivu wano mu Uganda, amaze ebbanga erisoba mu myaka 10 nga ali ku mwanjo mu byobufuzi mu Uganda, naddala emyaka gino egisembyeyo ndowooza wasinze okututumukira, waweerereza nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti. Ndowooza kyekifaananyi mu Uganda kye tusinga okumumanyaako, naye nga tumumanyiiko n'okuviira ddala eri emabega we yateekateeka n'okukunganga abantu okwegugunga mu bisinde bya FOC, Walk to Work, ebyo nabyo twamumanya okuva. Kozo lwali okyagawandiika? Nali sigawandiika, nali nkola era emirimu gino gya busomesa naye nga nali ngoberera nnyo ebikolebwa. Gwe ng'omumanyi era omukugu, Mpuuga okutongoza ekibiina ky'ebyobufuzi yeekubye ennyondo esembayo oba akyayinayo omukisa ogudda ku ntiko y'ebyobufuzi? Tetusobola kugamba nti yeekubye ennyondo esembayo, naye nga kinaasinziira ekibiina kye kyatongoza bwe kinaatambula, kubanga bw'anaaba nga emirimu gyakyo bwe ginaaba tegivuddeeyo bulungi kisobola okumubbika. Naye nga munnabyabufuzi omugundiivu nga bw'abadde, olw'okubanga baafuna obutakkaanya n'ekibiina kye yalimu ekya NUP, ndowooza kwe kusalawo afune amaka amapya, ate nga obaolyawo bwe yapimaapimamu nga tewali kibiina kubiriwo ekimugyamu okubanga asobola okubeera mmemba mu ekyo, n'agamba lazima nteeka okutandika kyange. So ekintu kino essaawa eno tetusobola ga nti kinaamubbika oba kinaamubbulula, naye bye kinaakola wetunaasinziira okugamba nti bimubbise oba tebimubbise. Naye nga bwe tutunuulira ekifaananyi ekibaddewo, embeera mwatandikidde ekibiina temuwa nkizo mu kisaawe kya byabufuzi, kubanga oba oyagala otandika ekibiina mu mbeera nga erinnya lyo libadde waggulu, naye ekibiina kitandikidde mu mbeera nga erinnya lye limaze okusaabaana ettoomi. Anti kati azze okwesangulako ettoomi. Kati mu mbeera eyo ettoomi lino litandika n'ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kirigenderako. Tulabye ebibiina bingi ebize bitandikibwawo mu mbeera y'emu ng'abantu bamala kunyiiga. Ab'e Katonga bava Najja Nankumbi bali Katonga, Bamugisha Muntu batandika anti, Bedi Bwanika be baali batandika zi PDP, Bamabika SDP. Ebibiina bizze bimerukawo mu ngeri eyo. Naye tetulabye nnyo muzinzi gwe bibadde bitaddewo ng'abantu abo bamaze okuva mu bibiina bya binnansangwa bagudde mu DP, UPC, olowooza kino nakyo tekiyinza okulibwa amayengo gegamu? Ebibiina byonna kabibeere nga si bya bufuzi, ebisinga bizaalibwa mu njawukana. Ne bino ebiriwo leero ebyettutumu ebimu bizze byeyubula, ndowooza okugyako DP okuviira ddala mu history, naye kati walaba UPC yava mu UNC, kati ne zigenda nga zeeyubula bwe zityo. N'olwekyo buli wakuŋŋaanira abantu abasoba mu 1, 2, 3, 5, enjawukana zisobola okubeerawo, era mu njawukana omwo mwe muzaalibwa ebibiina eby'enjawulo, era ne kino ekibiina kizaaliddwa okuva mu njawukana. Honorable Mpuuga ne banne ze baafuna n'ekibiina kyabwe ekya NUP, naye nga okusinziira ku bye tuzze tulaba,
tulabye nti okweyawulayawulamu ennyo tekiyambye nnyo abeesanze nga balina okwawukana. Ng'oggyeeko ekibiina ndowooza ekye-FDC abaava mu NRM, ebibiina bino ebirala ebizze byawukana ku bibiina bye byalimu tebifunye maanyi ga njawulo. Kati ekibiina okusobola okufuna omuzinzi ku ekyo kye kibadde kivuganya nakyo oba kye kibadde kirimu nga mmemba, olina okujja n'abantu abeeyamba ate nga bangi naye ate era nga bamannya kiraga nti mwabuluzzaamu, kiraga nti mwabuluzzaamu kigenze. Naye bwe kaba kagudde nga katabi okuva ku muti omunene akasubi ke baga nti akasubi akamu kava ku nnyumba, kakati ekyo tosobola kuzimbira kwako akasubi okusobola okukola ekibiina. Kati embeera gye ndabamu ekibiina kino ekipya, ndaba nga Honorable Mpuuga oba oliawo ne Honorable Bwanika bazze bokka, tebalina nnyo bagoberezi be bazze nabo. Eno wansi bajja kulondayo abantu wano ne wali, naye ng'olaba nti ekibiina tekigenda kutandika na muggundu. Ekibiina kijidde mu kaseera ka kaadi n'amasannyalaze. Ekibiina kijidde mu kaseera ka kaadi n'amasannyalaze, so nga ate bw'otunuulira nti amasannyalaze mu kibiina ekipya si geego goyinza okugamba nti gayinza okuyamba abakirimu okusobola okufuna obuwagizi obw'amaanyi. Mpuuga okutandika ekibiina ne banne nga Babwanika, Bamukaaku, tukimanyi be batandika People Power, be batandika Nuupu. Kiina kye kigenda okukosa ennyo Nuupu mu kulonda okujja. Ekyamazima kijja kubakosa wadde kiyinza obutabakosa nnyo, naye buli ekibiina oba omuzannyo guno ogulimu numbers, buli woviibwako omuntu ne bw'abeera omu bakuwa red card mu ttiimu, oba okoseddwa. Kati olwaleero bw'owulira ab'ekibiina kya Mpuuga bye boogera ku NUP, biringa ebisanyusa ate bali be bakola ki? Opponent bisanyusa NRM. N'olwekyo osobola okugamba nti Mpuuga okutandika ekibiina kye tekirina nnyo kye kijja ku NUP, naye kyongera okusaaba enziro oludda oluvuganya gavumenti. Ekisooka okubanga teruli organized, ekyokubiri okubanga tetusobola kuwumbawumba nsonga muli ne basobola okukkiriziganya bwe baba bafunye obutakkaanya, naye n'ekirala nti kibaleetera okwawulayawula mu buwagizi bwe baali badde balina. Si buwagizi bwokka naye n'ebikozesebwa nga n'akasente mwokatwalidde. Ekizibu kino tukijje kwani? Ebizibu bya Nuupu kati kino nakyo kifuuse kizibu kya Nuupu. Ebizibu bino birina kanaaluzaala, naye nga enkola embeera oba embeera ebibiina by'ebifuzi mwe bikolera kyekizibu ekisinga obunene ekireetawo enjawukana zino. Oluusi ekibiina ekiri mu buyinza kikozesa nnyo olukujjukujju ne kisekeeterera ebibiina bino ebivuganya ebibeerawo, era ne kikozesa omukono gwakyo okuyingira mu bibiina bino okubireetera enjawukana zino ze tulaba. Oluusi nga babataddemu akasente, kati era nga bwe bibadde bizze byogerwa ku bana abapya abazze. N'olwekyo ekibiina ekiri mu buyinza tetusobola kukyejjeereza ku bigenda mu maaso ku ludda oluvuganya gavumenti. Mpuuga kike gwe ng'omukugu kikyateekeddwa okukola? Ekibuuzo kyange ekisembayo, kyateekeddwa okukola okulaba nga ekibiina kye tekikona ng'ebirala ebizi bikonna, okulaba nga kikolawo ekyenjawulo? Ekisooka, ekibiina kye akifunira omulamu ogwetengeredde, akijje ku kuba nti bafunye obutakkaanya ne NUP. Ebyo Mawubi yayita ebyobufuzi bya Komannyoko. Bw'anaakizimbira ku nkola eya Komannyoko kigenda kukona, naye ekibiina kifunira omulamu ogwakyo ogwetengeredde, alangirire nti ekibiina kyaffe kitambulira ku nnono eno n'eno n'eno, naye so si kubanga buli wanaafuna akatuuti agenda kwogera ku NUP oba ku Kyagulanyi oba kwani, naye akifunira omulamwa. Ekirala akunga abantu naddala mu bitundu ebitali na bya Buganda byokka. Awo nno anaasobola okufuna
kinasobola okufuna momentum esobola okukijja wansi naye okusinga byonna mu kiseera kino nga twetegekera akalulu ng'obudde buweddeyo singa afunayo ebitundu ebitonotono mwe basobola okuteeka amaanyi gaabwe gonna ne bafunayo ebifo mu paalamenti ekibiina kino kisobole okusigaza eddoboozi ku kadaala k'ebyobufuzi ak'eggwanga lyonna naye bwe banaagenda ne bamala emyaka 5 miramba nga tebayinaamu mubaka n'omu mu paalamenti kijja kubaleetera okugenda mu lusirika. Ekibiina kino tukisuubire kuleeta presidential candidate. Buli kibiina ndowooza kyandiyagalizza okubeera ne presidential candidate naye bw'olaba ekibiina ekizaaliddwa ng'ebula myezi bwezi okulonda okwawamu okubaawo nandibadde nga singa mbadde nze ndowooza saalireese presidential candidate naye ekirungi ekiri mu kubeera ne presidential candidate nti kikuwa omukisa okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okutunda ekibiina kyo n'olwekyo baba baleeta